Mbaniriza ate mikwano gyange era mbebaze gyo gyonna ate gye mutuusako engala. Amanyenzo Omumbejja Aisha Nassolo wano ofunirawo amawulire gonna gagenze maaso ku ba celebrities bo mu Uganda saako ate n'amawanga agatwetoolodde. Gwe yakaneeyungako mukwano gwange nkusaba subscribing nange ate tojja kwejjusa. Butereevu kantandikirewo ate ne gano agaakagwawo era nga mukwano gwange njagala okutegeeza nti omukulu ono Kayz saako ate ne banne babiri ewe batyo bakwatiddwa. Kinajjukirwa nti omukulu Omulangira Ssuuna ebwatyo yavaayo ate wali ng'akuba emirango emiyitirivu era bwatyo ng'ategeeza ng'abakulu bano we basusse okumwogerako kalebule. Bwatyo yatutegeeza nga wagenda okubawawaabira mu b'obuyinza bye twayita eby'olubalato. Twali tukyali awo ng'ate ekibaluwa kifulumye wabula tubadde tukyali awo olunaku luno lwennyininyini lwenjogererako ng'ate munange abakulu bano basindikibwa mu kkomera. Omukulu Isaac Kawalya amanyiddwa ennyo nga Kayz, Brian Kennedy amanyiddwa ennyo nga Waako saako ate ne Williams Makuliro amanyiddwa ennyo nga Mako. Banene we batyo bambi basindikiddwa ate wali mu kkomera e Kitalya paka ate ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi guno gwennyini ate munange tulyoke tukole ki tumanye ate ekigenda mu maaso ku bakulu bano ababiri wabula nga tubateeke mu ssaala wange ebintu si byangu n'akamu n'akeddagala wabula nga nze kyenyinza okwogera ku nsonga eno nti bannange abayimbi saako ate ne bannamawulire buli omu yeetaaga munne kyekituufu. Kyembadde nsaba nti buli omu kwegamba akozesa obukugu mu mirimu gye oba okitegeera nti munnamawulire kozesa obukugu mu mawulire go ate naawe omuyimbi manya nti kati oli celebrity balina okwogera ekyo kyo kyekyamazima oba tosobola toyagala kwogerwako then tolina kubeera celebrity naye the moment wofukira celebrity bannamawulire bo gwego ogwabwe kukwogerako wabula nga bannamawulire ate nabo yadde oyogera ku muntu naye funa engeri gy'oyinza omwogerako ng'okimanyi naawe singa boogeddeko gwe mu ngeri eyo tekijja tekulabika nga kikola ki kikuyisa bubi mukwano gwange wabula nga ate eyo nvuddeyo ate omukulu ono amanyiddwa nga Pato Uganda oyo munaye yabadde atuwa ate amawulire ga Fred Lumbuye era bw'ati ono naye munnanga akoze eki bamusibye wetwogerera. Sigenda kumwogerako bingi ono wabula ngenda kuba ate nkulekerako vidiyo mwogenda ate okumanyira buli kimu bamukutte batya yabaffe biri bitya. Sigadde nze Omumbejja Aisha Nassolo akunkumira sakumira mpeera nkusaba owulirize vidiyo eno omanye ate ebyatuuse ku comrade oyo Pato Uganda. Musule bulungi for now naye nga tetuseetuka nkomawo n'amawulire amalala mangi nnyo nnyini ddala. Sigenda kulwawo nina ensonga bbiri ze ngenda okwogerako olunaku olwaleero kubanga ekyo kye kisinga obukulu naye nga muganda waffe Pato of Uganda kanteekeko eddoboozi lye muliwulire bakwini mbasaba muwulirize eddoboozi lino n'abambejja abantu ab'enjawulo lya muganda waffe Pato of Uganda okulaba nga ayogera ku nsonga eyo kubanga kye kisinga obukulu. Pato of Uganda tumuwulirize bulungi. Wulira. Baganda bange Pato of Uganda ndoza tumuwulidde bwategeezezza mu ka audio ako nti abasajja bamukutte. Abasajja Pato of Uganda ategeezezza nti bamukutte ng'agenze okukyalira ku ticca
Fred Kajubi Lumbuye. Oyagala kugenda Qatar, Dubai, Saudi Arabia, Turkey oba Canada weekwate aba Forward International Consultant abasangibwe Namuwongo nga wakava ku Daily Monitor bano nga bakolera ku ddala okuva ku passport paka ate wootuuka gy'okolera ku kasente akatono ddala ate mu nnaku entono ddala gw'abeetaaze bakubire ku nnamba zaabwe 0705839777 oba +974 ng'eyo ye nnamba yaabwe ey'ekkata eggwe ayagala okutambula weewala abafere ng'okolagana ne Forward International Consultant. Baganda bange y'ensonga ya part of Uganda munansonyiwa mbadde nvuddeko. Abasajja bankutte banzijjaawo olumaze okulaba Fred Malinako ogenda naye ngezo okulaba babiri bansalako ne bantwala ku geeti awo ne batandika okutogeeti nga ne bangamba babagala basimanyi ne banjirayo ebifaananyi mu simu yaabwe muzekiti ng'abantu babulayisi nga bagenda okukonsenti zattake ne banjirayo ekifaananyi kya onalipo ogunaiki nga bagamba muyenze nekulyawo ekifaananyi kukulya bwe ne bagamba nange oyo siyenze ne bagamba siyenze ne bagamba ne bagamba basindikidde ebifaananyi bingi bye bajja ku social media emasaka yabasindikidde ne bagamba musimanyi anza bisifulende ngamba ngamba abantu w'ebityo so kati mu bintu ebitamala amaliza ne bankwata ne bagamba ne bagenda passport yange ne bagamba yaggwako ne visa yaggwako ne bagamba ne bagenda kunteeka munda so kati ndibona bali mukunja mu statement na bitina kugeza mutonyigiza mu system kati embere eyo so kyekyo baganda bange naye ebisigadde n'abafuna okusa mu ssimu zokuwaka kugeresa ne batuuka mu pressure ni wanyene bane bantu tebanute mu gundi ku ddwaliro lya poliisi ne bajja kuweereza report ne bantwala ku ssente emu kati bali mu kwinterrogate niyo okujja ku poliisi ekyo benda bintu byonna so wendi baganda bange naye nga kiki ekikuba nti bakutte naye tusigale nga tulwana simanyi kiddako zokubanga kulya n'abafuna okusa mu ssimu. Eyo Muganda ffe Pato of Uganda ensonga eyo eri bwetyo amaze okukwatibwa era waliwo n'amawulire ekifaananyi kino ekibadde kiyita ku mutimbagano nga bamu bategeeza nti ono mukyala Fred Kajubi Lumbuye. Baganda bange tubagamba ono si mukyala Fred Kajubi Lumbuye, waliwo wadde bagamba mukyala wa Lumbuye yatuukisiddwako obuzibu. Tubagamba mukyala Fred Kajubi Lumbuye ali safe. Mukyala wa Fred Kajubi Lumbuye alias Chemical Ali tikyaffe omukyalo ono ali safe era tumwongere essaala ali safe twabaawo n'omu ababuzaabuza era waliwo abatadde obubaka ku social media nga bagamba nga Lumbuye ebyo biveeko oyo propaganda abaagala otujja ku mulamwa Fred Kajubi Lumbuye ali bulungi era twongere okumusabira ekyo kye tubagamba essaawa sino. Ekyokubiri tubategeeza nti bannayuganda kino tetukitujja ku mulamwa ekya Muganda ffe Pato tusigale nga tubanja Fred Kajubi Lumbuye ate ne Pato of Uganda nga tumubanja kubanga ekyo kye kisinga obukulu. Yadde Pato lyere eddoboozi lye tufunye eddoboozi omanyi bwe tulifuna tetulina kye tukwate tuli ttake naye bwe tuba tufunye eddoboozi eryo tuba tulina okutegeeza ensi kubanga tetusobola kusirika naye ngezaako okunoonya essimu ye njikubyeko nga tagikwata Pato of Uganda naye ka audio ako kampeerezeddwa. So tubagamba bannayuganda mugume musigale nga mubanja Pato of Uganda naddala abali ku Twitter mubanje Lumbuye temuzikiza Lumbuye kubanga mwabadde mutandise okuzikiza kati ate ebigenda mu maaso mukola ki mubiraba naye nga tubagamba nti buli omu kyalina okukola kikole naddala ku nsonga ey'okubanja Teacher Fred Kajubi Lumbuye. Buli omu kyolina okukola kikole tozikiza era tubagamba abali ku Twitter muganda wange Faustin Masaba Spider Wave n'abalala mukole kye mulina okukola kubanga ne mubaka wa Pato of Uganda asembyeyo atugamba nti tulwane nnyo tetuzikiza kubanga ekyo kye kisinga obukulu. Nja bategeeza mu ddoboozi ya Pato of Uganda abasajja bankutte banzijjaawo olumaze okulaba Fred Malinako ogenda naye ngezo okulaba abasajja babiri bansalako ne bantwala ku geeti awo ne batandika okutogeeti nga ne bagamba babagala basimanyi ne banjirayo ebifaananyi mu simu yaabwe muzekiti ng'abantu babulayisi nga bagenda okukonsenti zattake ne banjirayo ekifaananyi kya onalipo ogunaiki nga bagamba muyenze nekulyawo ekifaananyi kukulya bwe ne bagamba nange oyo siyenze ne bagamba siyenze ne bagamba ne bagamba basindikidde ebifaananyi bingi bye bajja ku social media emasaka yabasindikidde ne bagamba musimanyi anza bisifulende ngamba abantu w'ebityo so kati mu bintu ebitamala amaliza ne bankwata ne bagamba ne bagenda passport yange ne bagamba yaggwako ne visa yaggwako kati bagamba ne bagenda kunteeka munda
so kati ndio bana kunje ku statement na bitina kuongeza kunyiriza mu system kati embere yo so cyo baganda bange naye ebisigadde n'abafuna okusa ku simu zo kwamba kula. Ekirala baganda bange kyenjagala okubategeeza nti buli kimu kikolebwa era kanso okunyingi muwadda maze okumuweereza information eno nenjogera ne kanso muwadda okulaba nga bakola kyonna ekisoboka okulaba muganda affe ng'ate naye ayambibwa. Baganda baffe abali ettake njagala bategeeza nti information eri bwetyo era amawulire amalala genfunye genjagala okuyisaawo olunaku olwaleero gegano wammanga mbadde nsaba musharinga video bangi mwina mikwano gyammwe abakolera mu katale ka St. Bali ku Ddembe giyite Owino Market kale munnange gwagamba diversion ojja kwogera diversion naye eddoboozi eryo lya part of Uganda era eddoboozi ffe lyetwesigamyeko okubatuusaako ebisigadde mujja kuba mubiwulira bwaba pato gyali neffe tuwulidde eddoboozi eryo nga litugamba likuba saagala agalamidde nga tetulina kyakola wabula okutegeeza ensi abali mu St. Bali ku Ddembe market akatale ke bayita Owino tubasaba mwerwaneko bategese okubajja mu katale omukyala gwe bayita Susan Katusabe era ekikwekweto kino omukyala ono ngenda batuusaako amawulire ago enkya. So baganda bange kamberekereze ate male kugenda kunoonya information endala kabadde kampimpi naye kamala. Julius Katongole mumira nsanafu bagamba gwayagala okwogerako nange namba yange eri 0702 22 27 58. Tubagamba ono mukyala ekifaananyi ekitambula ku social media gwe bagamba nti mukyala Fred Kajubi Lumbuye bya bulimba era bya bukyamu. Waliwo omukulu gwentegeddeko gwe bayita Peter ali mu nsonga eno naye tujja kuba enkya tubategeeza ebigenda maaso. Ne tubagamba mukwano gwammwe era Teacher Fred Kajubi Lumbuye ensonga zikolebwako abakulu tebeebase okulaba nga balwana ku nsonga eno naye nga tubagamba nti tebinaggwa buli omu alwane ekyo kyekisinga obukulu. Tubagamba nti bw'oba olina information ekwatagana ku pato ng'oli ttake ng'oli luddawa akanamba kange kali 0702 22 27 58 0702 22 27 58. Julius Katongole mumira nsanafu baganda bange byebiri ettake byebiri mu kibuga Istanbul kati awo nno amawulire njaga komyawo ate twabenga tubanja Teacher Fred Kajubi Lumbuye sagala musikize kubanga ye main cause era ebitaita byonna tubagamba nti information entuufu tujja kuba tugibawa okulaba nga tulwana bwezizingirire okulaba nga omumpembe tumulwanyisa okukola ebyo ebigenda okutulemesa. Naye nga mbeebaza abasharinze video abambejja mwebali nnyo mwebalire ddala kamberekereze kabadde kaddakiika ntono ngenze mweraba.